kale babadde nebina enfudde Gravity tonyigira bukyanga ntandika ku radio sifunangako programu nzibu ngeno nkalubiridwa abawuliriza BTFM nkalubiridwa abawuliriza BTFM nkalubiridwa ne kati kanjogera amazima ekiba kibe twabadde n'ebivulu Mickey Wine Gravity netuba ne batumbeetu tuwano ngenda kusomesa netuba nawirira ngoma n'omu Nigeria flop of the day akasukeko Mickey Wine Munnayuganda mpuliriza success ya Mickey Wine kubana tewali agenze na sente kubona tewali agenze na sente waka kubona ndi logician kubona tewali agenze na sente waka ebivulu ebina tumbeetu bebafunye neka soke njogera kumanga wano ndi logiko obanyi ndi professor asoma nti success ya Mickey Wine ya creating ba Gravity ebintu bibiri ebyayambye Mickey Wine yasinze Gravity goge mazima ngenda kunyonyola abantu ebintu bibiri ebyayambye Mickey Wine omuntu yenna aliteka Katonda mukamwa izizenga ndaba interviews za Mickey Wine ng'akulembeza Katonda ate no munne ng'akulembeza malala ampuliza ku BTFM boli wana Katonda mu lujjudde naye ali kuwaana mu lujjudde Mickey Wine ayina empisa Mickey Wine mukopi ngojeko buyisa Mickey Wine ayina ki Mickey Wine ali proud of his God in the public ya factor number bino byembagamba tayinza bibagamba mwafuna omukisa gwa bajje bwendi fabe mulinzi jukirako nti Mickey Wine takolanga interview natawa mukama Katonda kitiibwa Katonda tayiwa bantu bamwesiga mwena mumpulize kati wadde ndi mulwadde ngenda kufa nti Katonda yabadde asobola kuswaza Mickey Wine mu maaso g'abalabe nze mukama Katonda we yakujja Misiri nze mukama Katonda bino baida Bobi Wine tayina kyeyambye Mickey Wine teyewaana Bobi Wine Mickey Wine yatebya bibye Katonda Bobi tayina kyamuyambye yampostiza najjo nga shetuusi sagala mwekwase muganda wa Bobi Wine Katonda yayambye Mickey Wine omuswaza mu maaso g'empologoma okumanya omuntu ayina Katonda akozesa abalabe b'ensobi nsobe Katonda gyakozesa Gravity yali ku interview ne bamubuuza ku minaga wa oyo tagenda funa bantu logically kadima kati ninje nekanjogere logically Katonda abeera kusaidia abanyigirizibwa bannayuganda babeera kusaidia muntu gwe banyigirizibwa Gravity yegulumiza Mickey Wine yekakkanya ntegera bukani njogera nga pastor nti ndikakkanya abo abegulumiza ndiraga abagira ndinza mukama Katonda wo Mickey Wine bamubuuza mu kamera yagamba ze Katonda yasalawo kadi between me and you abantu baagala muntu omanyi lwaki abantu bangobera nina reasoning abantu baagala ntegeera ya muntu Zaake yandibadde best opposition leader naye olumu byakola bimufula atategeera kati reasoning ya Mickey Wine gyeddamu Gravity tiyalega malala nti bannange ngenda kusinga Gravity yagamba Katonda yasalawo Bannayuganda ne bagamba mwana ono ategeera entegeera y'omuntu kintu kikulu nnyo ku success ye nti buloliraga abantu bano nti oli arrogant teweeguya bantu kirizagana abantu bebakama abo you have to respect your customers and bosses amalala Katonda tagaagala mu ngero 6:17 waliwo ebintu 7 mukama byakyawa weewaawo 6 bya muzizo byawulira kankusomese waliwo ebintu 6 tukutogeze no program gireko obulango bubuuke ngisome Bible waliwo ebigambo 6 mukama waliwo ebigambo 7 mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gyali amaaso ag'amalala lwe lusiki ekisooka somawo ngero 6:17 amaaso ag'amalala Katonda akyawa amaaso ag'amalala proud looks omuntu obana amala Katonda akola ki Katonda akyawa olulimi olulimba mpuliriza lwaki sirimba ndiwa Bakyagulanyi mwogerako amazima ne munyiiga kubanga nze Katonda yaganda okuyimba Katonda akyawa asiga obukyayi mu booluganda Katonda akyawa omuntu ayiwa engalo ezitaliiko musaayi Katonda akyawa ebigere ebyangwirwa okugoberera ettima buli lwobera n'ettima Katonda takusumulula pasita abuulira Katonda akyawa bisome omanyi soma batumanyi kusoma ngero 6:17 leta nsome leta nze nsoma kakati so ya Mickey Wine temumuwaana buwanyi wabula mugulumize Katonda kubanga gwe yakulembeza Katonda okumanya afuula amayinja n'agafuula emmere Mickey Wine abadde na luyimba ki
kiriza gana kadima omuto guno maleta na ujulo tumanyi Bible give ko Yesu amasa agamalala olulimi olulimba n'engalo eziwo musayo kutaina musango leka kiruwa Bible yino leka nisomera abantu engero ziruwa muizo gamba nimba engero mukaga kubira musango musibulano waliwo ebigambo mukaga mukama yakyawa wewawo musanvu bya muzizo jali amasa agamalala kye kisookerwako olulimi olulimba n'engalo eziwo musayo gutaliko musango omutima oguyonja ebirowoozo ebibi ebigere ebyangwiribwa embiro okugoberera ettima omujuliro ow'obulimba ayogera eby'obulimba n'oyo asiga okukyawagana mu booluganda mwana wange okwatanga ekiragiro kya kitaawo so tolekanga teeka lya nnyoko bisibenga ennaku zo zonna mu mutima gwo ati ye Mickey Wine ndi mulwadde nyizo okutuka nga okiriza watu banyinkulimba ngo kikoze kundabisa akati omukulu akikoze kundabisa ati nga bafarisi information aswalidde ensengo kuba kadi mangu kubira byoli sere mu Bible ngukubira bali naye kwa kasajja ngo oyine enkwe surati namuli musurati na ojagwe ngenda tategereka no funo buzibu surati yesa nafuye badengenda kakati Mickey Wine kubanga soyo mwaka tukize yasindikivoko asindikivoko ete bamwegerageranya ko bonna kakati Mickey Wine jo yasinza abantu yafunya abantu be 10 meka 3 ku mitwalo 2 naye Mickey Wine atabadde na luyimba Mickey Wine atabadde na hit ompulira nafuna abantu 13 tetujja gamba ati manyi g'abantu katonda ge manyi g'abantu kyabadde kikulaga nti boba n'empisa boba ne katonda bwe bakunyigiriza mukama akubeererawo ze kitibwa nkizeri katonda singiza manyi g'abantu katonda yalaze gravity nti wewe kakanya osobola okufuuka ekyamanyi buli loba n'amalala Mickey Wine yayambadde bulungi sound yabadde nnungi ekifo kyabadde kirungi ya performance bulungi abamwerekeddeko bayimbye bulungi ba champion gudo banyumisiza omukolo kugamba show yabadde freestyle ompulidde bulungi naye mu bonna teri yagenze kibayita profit na magoba ne Mickey Wine mu public soko sirike Mickey Wine mu public ye yafunyemu kubanga agenda funa amagoba tugenda tandika omubukinga nti Mickey Wine otegeke myo nafuna abantu 13 sebose abantu 13 nga ba mitwalo 2 kadima abantu 13 kubatwala emunyonyeri mu nsiko obaka ekyenjawulo Mickey Wine yasiko walinze nnyo kati yaze mu banene ova ku muntu atayina hit najja na launch nga nafuna abantu 13 ngato tewali ayambye Mickey Wine katonda yamukoze oyita kulimba mboze nyambye Mickey Wine katonda tamuyambye Mickey yeyambye bintu bye na katonda Gravity ate yabadde chief market ya wa Mickey Wine olunaku Gravity luyatyobola Mickey Wine mu kamera mbo tagenda sigwe katonda sigosalawo mbo oyo tagenda kufuna abantu kalichawa Mickey Wine katatebwa Mickey Wine okumanya omuntu yena ino moyo wa mukama najja mu kamera natamufaako kati Gravity yafuirwa kyo butayogera ku Mickey Wine kyali kimujja koki babandi mubuza banegambye Mickey Wine mwagaliza mikisa ayina abawagizi be nange nina abange katonda ayaga kulaga muntu teyegulumiza ati tagenda funa abantu sigwaga abantu mukama katonda weggulu yagaba abantu montegedde tagenda eyo statement yo ke yasize kwa Gravity nebikira echa Gravity kyamulemeseza abantu okuwemula ekyo nakyo nyaga nayo factor nkulu kubanga Gravity mukwano gwange mugamba amazima okuwemula musaba sikabaka ekisooka katuulira mbweka kundabisa katonda bisa bega byejoga sikambire kati byogere njogera bintu bya magezi oli mukumanyira bumanyizi kati oli mukukola program ya lwamaja kwatugenda lyo nkwatiremu enyimba za Gravity yakifula personal talina okuyimba ng'enyimba ezikola ki eziwemula awo tewali mukisa gwa mukama embaga ya isimana awo tewali mukisa gwa ki okwepicha okuba kwakola ompulira okwepicha okuba kwakola atusobola kuzzaako bintu birala bikola ki content kintu kikulu kadima singa nali nzija ku radio nga mpemula abazadde ekituufu singa nali mbeera ku radio nga nkozesa olulimi oluwemula singa katonda yanzijako dda ekisaaki akazindaalo katonda okukwata ebitundu byekyama n'abikweka n'atabiteeka mu feesi ne bamalayo obutafumbirwa busire kwini bonna bulaba butafumbirwa kutambuliza bintu mukama bye yabawa bweru that's why buli muntu azanya blue move badisaya Luzinda na Puritan Nicole bonna buli muntu yere yambuddeko mu public nga kikoze intentionally naga kanteke yakatambi ifune erinnya mukama yamujjako ekisa tusobola kubanga buli sawo yimba nyimba za kuwemula that is bad maika nagame njogera mazima mukwano gwo kumweyambulira mukwane simweyambu mugamba mazima Gravity kyasobola okudda tugenda mu emirimu
tabere nabera depressed for tuli bakwano be naye akyusa mu content kwa yajja yimbe nyimbe z'amakulu za Paul Kafero kati yakola yo kwepicha nebikwatayo nalowooza nti byajja kukola ki ebyabadde factor neteye kwasa Bobi Wine naye mugamba Bobi Wine yagaja abantu wa Gravity nedda Bobi Wine si katonda ali mu kutereza Uganda ngayita mu entertainment industry mwabayimbi mwenna muwa abantu content ow'amagezi ti content kintu kikulu ontegera kadima nti buloyimba nga omusadde asula okujja mu kivule ekyo n'omukati abantu zadde olabye kirasi yabadde wa Mickey be bantu abalina sente basobola spending emitwalo 10 kuba ogenda mu show ya Mickey Wine nga n'omwana wali naye babaye ba champion good nga representing abaana buli okolanga ekintu mulowooze ku next generation y'abantu nga bameka ekinene bwe mbasiri mistikeni nga 10 lwabaddeyo 10 kakati batumbeetu babadde kulabonta wonna wajjudde tumbeetu bebaziyo n'amagulu Mickey Wine yafunye abantu bangi 13 naye expense ekifo kya bbeeyi ebyuma bya bbeeyi city council ya bbeeyi naye ate Mickey aba afunye because afunye capital era Mickey Wine genda maaso nga tuva ku Mukama Katonda we yakuwanguza kubanga abantu bangi Bobi Wine bawa drop ne bibalema katuje mpuliza bulungi oshegedde bulungi lero randi mazegune tumale kali tuli kubayimbi ate tugenda kumala madde njagala oyogere ku kintu kya Gravity nga gambe ebyuma bya bara byonna tujabyo kati tutandika ate ujira tugenda katukwata yogere n'abantu bano baba gambe baba Bereveme chinta buli ky'omuziki ekisinga ye Pretty Banks watyo bwatugambye dakika tubuzayo nga 10 fulufiga yansiga sirimu zigenda kubeera mekazi genda kubeera sawa mukaaga olalo lutamaguzi waali agenda kubanga jja John Ken Chams the man wali kanzo saidi ninsima wali n'omwami Bobe kisiyo bale kusabira agenda kuba wano sekasi kale mulwadde bwana Bajjo nga tumaliriza kati mbadde baga shoyo olunaku show zibadde nyeza akabi yes show ya Reigie yasinga number 1 show ya Sidiki Voko ye number 2 ate munange Mickey Wine number 3 show yabadde yokuna yabadde yabatumbeetu tumbeetu bafunye abantu bangi ne bategeka kula bonita wato ne bazeya wakane sente Mickey Wine yafunye abantu expenses zabadde ki show yokutano Gravity bakamiliyoni wabuusi wabaddeyo kamiliyoni ajaluno omubuusi azituzingamba kumanu bano abeerugogo sigambe so zasinga kakati Gravity asobola Gravity agende adde ku drawing board adde ku music wa message akyuse enjogera kintu kikulu zonda banyomba n'abantu wano nina we actually enkudi yali namba 3 Mickey Wine namba 4 Mickey Wine yabadde namba 4 ku Reigie namba 1 Sidiki Voko namba 2 enkudi namba 3 Mickey Wine namba 4 tumbeetu namba 5 kale zisigadde saazi naye makulu tumbeetu wacho wadi namba 5 tumbeetu bafunye senali suira abaana bakufuna bajjuza na bonta wagujula wonna abatumbeetu bakoze ate kati bali serious baziye wakaneki kati Mickey Wine you have to prove nti osobola okulwawo nga toyimba amidst all the challenges n'ofuna baki naye Mickey Wine n'Sidiki Voko kabonero ka mpisa ka Mickey Wine kayina empisa ebyaddala ne bookavuma tekanyiiga ne bookavuma tekakusanga ne kayomba empisa kyesibamba gamba nti empisa kintu kikulu mu music era Mickey Wine yafunye breakthrough lwako talina byayimba naye ayina ofuna abawandiisi Mickey ayagala naye wandikira agatu tekaga bubblegum music agaveemu atandika okufuna abawandiisi abatuufu abamanyi okuyimba kakati conclusively show ya Sidiki Voko ne Reigie yali tribal kwegamba basoga n'abanyankole batulaga nti balina ssente abasoga ne balaga nti tulina obumu muli bagaga mutujigiriza naffe tulina obumu tweyagala lino paso najja nakulaga nti empisa n'okwogera mu bantu Mudula ne Gravity bafaanagana ono waliwo ambuuza Mudula ne Gravity sijja bateekamu tebanatuuka wano zino show ze tukompeyalinga naye ate Gravity tumuwe chansi chance y'omusabira ajja kujagala Gravity kyusa mu njogera kubanza Gravity mukwano gwange Gravity tuddeyo ku drawing board tuyimbe music wa message tuve mu n'ekyeddwaliro kyamu affectinga muko katono ekyeddwaliro ekyantu bamulabanga akyokoza omuti omusajja naye yali nsobi okitegera kadima ogamba kati ekyamu affectinga naye nga ekyasinza okumu affectinga teyekwasa ekintu kyonna message yaba talina kyalonkinga ate Gravity yakoledde Mickey Wine publicity kati mwemba nkuvugalaba saawa zino Bobi Wine
avuganya Museveni Bobi Wine naayita munafuuka president n'asiba Museveni abantu bakyawa Bobi Wine ensi bweri ate muyigede dynamics y'ensi ti ensi egenda wali muntu anyigirizibwa Mickey Wine yabadde anyigirizibwa mu kino ekintu si gravity gravity yabadde munene kati gravity yerabira amaanyi ge nti abadde munene ku Mickey Wine tinolibeera omuntu omunene weyise ng'omunene kati biga gravity yega Mickey tagenda funa abantu ekintu bayida gravity yalangidde Mickey show Mickey Wine yataddemu nnyo era yali emayiga wa Mickey Wine yamubalira bulungi kadima nti Mickey Wine singa gravity yasirika n'atayogera linnya li Mickey Wine mu kalango n'ayogera bulungi n'abawagizi gravity abantu bamwagala bandize naye olunaku luyakera n'alaga nti ye wa kibuli ekibuli kino kisuula ekibuli kirunda ekibuli kikola ki ekibuli kisuula ekibuli ekyo yateekamu ennyenye ekyo okwemanya bannayuganda okimanyi tebaagala muntu yemanyi ng'omanyi lwaki banjagala zibwensaga nasanze abawala nga batonnya omusayisa abayambi n'abayambi nze newoba ng'ovuga mu motoka faanana abantu b'oweereza tobalaga nti gwe kabaka ebintu bisatu bisobola okuwanguza ensi Katonda kasita omwesiganze kati mpaana Katonda zisagala bannayuganda bampaane bayagala Sebagala ne bamukyawa Bobi Wine huyo bamuvuma Besigye bamuvuma kati omuntu omugezi owaana Katonda era omuntu yenna ali ku program eno nga tosinza Katonda ogenda kubonaabona ne famire yebone